aya bas weekend wetwagiviiriddemu omukulu gwe bayita Henry Mwanje bamutegeera obulungi omuyimbi wa kadongo omuyimbi wa bande yaliko mu kibiina kya Danu Eagles omukulu Jeffrey Lutaya n'abafuumuula yabafuumuula bemu ku bayimbi asobola okuba ate ng'agoba kati bayimba mpola mpola bayimba byabwe mu mpola mpola. Henry Mwanje olunaku olwajjo ng'ayita ku mitimbagano gye ku social media ku Facebook yavuddeyo n'awandiika obubaka buno ng'agamba sooka olize bulungi nnyo kubanga omwana ono ebigambo byamusobedde n'asobola okuba ate ng'alina obubaka bwe yataddewo. Henry Mwanje okusinziira ku mutimbagano gwe yagambye nze ngamba alien skin asinga Bobi Wine bwe yategeezezza wabaddewo akayita essaawa nga 3 n'ateekayo obubaka obugamba nti Stan alina ettima ne bannaffe abatulinako ettima waliwo gw'oyinza okuba ate nga weesigisa essimu n'omuwa password z'essimu zo nesobola okuba ate nga azikosa bubi. Kati omukulu ono olunaku olwajjo yawuliddeko ku bukaawu bwa bannaffe aba Nuupu nga bw'obamanyi aba People Power bali ku mutimbagano abadde yakayita mu masannyalaze ago ye mukulu gwe bayita David Lutalo. Henry Mwanje nkutegeezezza nti kye baamukoze okumuvuma baamuvumye buli kimu ne bakimuvuma ne bamutegeeza nti buli bivvulu byonna gy'anaagenda obucupa obwali obwa bigayi Henry Mwanje yagenda obufunako era nga bagamba nti ebivvulu by'ababandi byalayisi nnyo bya 15 ng'abaana bagenda kugulanga tiketi nga bagenda kuba bucupa babukube Henry Mwanje olw'okuyisa amaaso mu principal. Amacha g'olunaku olwaleero omukulu ono ayise ku mutimbagano gwera n'asobola okuba ate nga yeetondera principal mbu alien skin asinga Bobi Wine agamba bw'ati Henry Mwanje naye nga bo bagaye bagenda mukuba obucupa agenda buwulira oba ayina kayimba ne baaba. Henry Mwanje yayokyeza balamusiza nnyo banange byatuuseewo eggulo abagambye nti nabadde nenoonyeza byange bambi kiba kiri ate nammwe abanvumye kyali kyemwana gamazima naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye yesityo twafunyemu obutakkaanya ng'alina passwords zange n'alaba nga yingeri yokka gy'asobola okuntulugunyamu nange naye mpulira bubi gamazima bambi mikwano gyange byenina ate nga abamu banuupu kati for example nga Aklewo mukwano gwange bodyguard wa president Kyagulanyi kale banaye namutunula ntya mumaaso abakyali bange nnyo banje ba Obafambo baana banuupu nabatunula ntya mumaaso baaliro Selecta Devi mukwano gwange namutunula ntya mumaaso Betina namukasa maama banange ebyo tebyabadde byange byemwalabye kuba sisobola kusalawo okufiirwa mikwano gyange birungi. Aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Henry Mwanje nga tugenda mu season buli muyimbi yenna gye yeesunga okuba ate ng'afuna ebivvulu kino kyeyakoze wadde yetonze obucupa ajja bulyako mu mbeera nga bweri. Henry Mwanje mu katambi kaataddeyo agamba nti bamusonyiwe abamuvumye bamuvumye bituufu naye agamba bamusonyiwe gwe yakwasa password ye naye oba owulidde emboozi ennaku zino Henry Mwanje abadde atera okuba nnyo n'alien skin bangi ne bagamba ayinza okuba yakikoze nga akyokooza alabe. David Lutalo yayinza okubuulira amasannyalaze bwe gali naye Henry Mwanje wuno akyagamba kyakisiza bubi nnyo kapalaga bayibuli nagyoli kimanyi kati owulira bubi bambi kakalamu the answer kimanyi owulira bubi naye temwebadde mu magezi gange yasitumenzi abadde ayagala kunjokesa era mu butuufu yakifunye nebaza abakitegedde era abakakasa nti sobola kuyisaamu His Excellency Bobi Wine maaso abakakasa nti nze mpa abantu ekitiibwa abansingako abakimanyi nti no tasobola kukikola mikwano gyange aba radio president aba radio president bambi abayisibwa obubi bangi abaze mu inbox ngibanga Henry really gwakoze ekintu ekyo nembagamba bannange nosiyenze nembanyonyola era bambi abakikkiriza mubale kunzikirizaamu abamanyi mbu sisobola kukola kintu ekyo naye nga era byonna bimwavume wallahi bimwana bimwanira ddala. Aya basi bamuvumye yabikkiriza ye mukulu we gwe bayita Henry Mwanje akadde kana ayinawo akayimba bakayita mamiyo Rachel Namiro ne
ke yakubye ennaku zino ke katambula. Ye yeekwasiza nti eyabadde n'essimu ye alina password we baatabuseemu kye yakoze kiyinza okumuluma yataddeyo ekyo. Bangi bagamba nti omukulu Henry Mwanje ekituufu akimanyi wabula bwe yawulidde nga amasannyalaze gayiseemu kwe kwetonda mangu. Obucupa agenda buddawo omukulu ono. Nga sizoni gye tugendamu yeeyo naye Henry Mwanje embeera yeeyo avuddeyo yetonze. Abakulu banaasonyiwa oba kuba yakuba takutteeko wadde n'agamu bagiyita 3 phase.